Emiranga n'ebiwoobe be babadde abaana baliwo ku kyalo kya Mbogo mu tawuni kanso y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga. Abatuuze be bagudde ku mulambo gwa munnaabwe ng'atemeddwa. Ng'alina ebiwundu ku mutwe ne mu bulago. Attiddwa ye Robert Ssekabo abadde akola ogw'okwokya ebyoma ekisaaba. In fact mu nnaku 3 emabega yajja awo n'atubuuzaako n'anneebaza omuyisa obulungi embeera gye namukwatamu ne mugamba kusabira mikisa. Okusinziira kwa Runa Center mu Lwanyaga amyuka meya wa tawuni kanso y'e Kayunga, ono yali mukozi we naye mu bbanga ttono eriyise yatandika okukola ebibye. Ewange yaseetukamuuko nga yaddako kisaaba nga yateeka workshop. Wano gwange yabaddayo kya n'enzigi zange. Amawulire g'okuttibwa kwa Ssekabo Mbuga musanze ateekateeka genda kuziika landiroodi we. Mukozi wange omu n'ankubira nga bantegeeza nti mukozi wange omulala bamusse ayitibwa Robert Ssekabo. Kinsudde kulidde nga mpunze. Omu ku batuuze ku kyalo kino abadde akedde okugenda okusuubula ebyennyanja ku ssaawa nga ziyingiremu ey'okumakya yalabye omusaayi ku kkubo kwe kuba enduula esombodde abantu abalala era bagenze okwekenneenya nga mulambo gwa muntu. Abatuuze ekyamusizza bakyekuusa ku bakyala be babiri babadde alina. Amawulire agafuluma ku bakyala be bombi. Omukulu yabaddeko naye jjo. N'omuto naye yabaddeko naye jjo. Wabula bavumiridde ekikolwa kino era ne basaba poliisi ekole okunoonyereza abatemu bavunaanibwe. Tuleetedde obukyayi bw'ekisenyi kyaffe okuba nti kirimu obutemu naye nga toluusi obutemu tebuva mu kisenyi kyaffe. N'osala omuntu ng'asala embuzi kyo kitutiisizza nnyo era tusaba poliisi ekole ogwayo gw'okunoonyereza kuba kyangu okumufuna oyo. Amyuka RDC w'e Kayunga John Magezi avumiridde ekikolwa kino n'asaba abantu okwettanira ng'ab'obuyinza singa bafuna obutakkaanya. Bannaffe nga mulina ensobolozi nga mulina obusungu musooke nga mutunuulire ekintu ekyo nti obulamu bw'omuntu bwe buvaawo tebuddawo. Ate ebintu byonna ebyensi bitwemazaamu bwereere. Bw'oba n'obutakkaanya n'omuntu genda omuwaabire ku poliisi amateeka weegali. Magezi asabye bonna abayinza okubeera n'amawulire ag'okuttibwa kw'omutuuze okuyambako poliisi mu kunoonyereza. Abalina ku mawulire gonna ku bubaka obukwatagana n'abantu bano batamanya ngamba abatugumbudde omutuuze ono baripootinge mangu obubaka buno ku poliisi oba bajje wano ku RDC. Yo poliisi okuva ku CPS y'e Kayunga etuuse mu kifo awagudde enjege eno n'ejjayo omulambo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Kayunga. Kulaba nga postmortem ekolebwako. Naffe nga poliisi tutandise omuyiggo ogw'okunoonya omuntu eyeetabye mu kutta omwami ono.